Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're a lies from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to cut your goose jacket. No sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu. Otegeera ne wabakira ddala bulungi jo. Nange mbanpolo city firis. Fit sleep. Oh, fit sleep. Mpuliriza. Mama, kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi. Wa mahani. Twala yo mufaliso. Goli wa fit sleep, goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. And now, how did you know that Oli is a bamwa? Mwala bwesiba. Ze sikimanyiko. Sikimanyiko. Now, we are done with your study. Kati ninapenda kuleta mama ne mama Mazinga. Naye nzicheja kutuka. Manika kati nze kuchenda liwa. Nina kubulira Mazinga. Soka na badende. Ye mama. Mugizigezi. Ukimanyi tino nawe okwesula okwo. Musimanyi sukali alinye. Yabadalima. Yabadalima. Nze kubulira. Kati no sukali je. Sukali na mujjanja banawona. Takyali na sukali. N'olulala lweyadda bennyini namugamba nti kakati mama batwetaaga tugende tukole ki sukali kakati neŋŋamba mama Mazinga ngono kakati bwalabika nti aweddemu amaanyi katugende tugambe afande aleete emmotoka tumutwale ku poliisi. Thank you for that report. Naye ate nno Ate bweraba. Twagala cyane tambule. Weyanga poliisi. N'ekyo amawulire matuufu. Tekyetaaga poliisi ng'erina kyenoonyako abatuuze kugaana jjiwa amawulire matuufu. Abantu b'enkola tu. Nabo bagenda police statement yabwe. We combine the file with DPP. After DPP, it's court. Not joking. You know, njagala ko say it following game sangero. Atenda police statement omanya yeye ina mwana. Hey, now that's so simple. We call you police, timwagala kucha. Ati mwagala fetu ya memwe. Kati fetu kera kuyamba utamwe ngate muje kutuwa mauli ni matufu. Police ili free job. Efinye ko problem. Thank you. Hey, police, no. You can go, but I'm coming down for them. Hey, wait, Tata Mazinga. Wachimanga toyo. Mpita busimulize nkomyo. Gonye nsese minga nga muwoza mbungato. Kasitaza abadde nigina nafuninda. What's happening to this Musai? I'm calling him for issues he's not listening. That family has a problem. Yatwala Mazinga yabuzo mwana oyo katona omutwe amukyo omuliro ogutazikira. Nazika alifukidde zike. Nanga ate kitaawe kubandi badde basasira obusasi. Omwana wo. Mwana wo yabula. N'abaana abasirikale balinga abatasobola kutegeera. Kati nze taata w'omwana nyinza mukola ki? Omwana sisobola kumubuza. Ate n'okutya mwate omwana aliwa. Omwana nze mbuza omwana gwe nazaala. Muli bisiru. Temulina magezi.
Singana badira buyinza nandi bakubye na bukubi. Ana tena mvaya. Yangaje nengato nze nkomewo mukwate omusiro. Mumpita musiro okutuka kwekyo. Nzikuwadde. Ndaba ogambi wava koboko. Ona zitwalira be wamane. Ebazambala. Abasajja abo togenda n'obaviiraka wo otoyingira poliisi n'ofuluma eki bw'oba tonnazza ku musango obanga tonnagenda ku poliisi lwana nnyo okulaba nti tozza musango gukutwaza mu mbuga ku poliisi si muzannyo ku poliisi si kyakulya mwewala okuzza emisango ebyo bye mugenda mwemoolera baana b'abantu mwemakula nze ono omwana y'abadde ansibya wange nze namuzaala ne mukyala wange naye maama wange ani bonna babatadde ku bunkenke lwa mwana oba n'omwana mwagale mwana muwe laafu omwana tomujonyesa tomukuba kuba omwana tabawuwo omwana property ya gavumenti ku kino kyendabyeko bandibadde baŋŋamba nti anti mwana wuwo ndigenda naye wa kati nno waliwo bano ngenda okutuuka ekaba bambuuze ate Tata Mazinga engato ziriwa ngojjedde mu bigere obadde ki empale eno gyolaba njifungizza nwana nabo nabagamba nti nze bakubye simanyirwa be bakubye babadde bamanyira era nengato okuzirekayo kuba mbadde nwana nabo ate onampolisa ebyo. My God, I thought this case is going to be so simple, but it's somehow complicated. Uli muntu kwetu omubuuza about the case bibuzamusa. They reported to police. They came to us. You tell them come and do the statement. They don't. We are detaining someone about the case, but it's like it's serious. They are not simple people to deal with. Because Ojota or Wadina, then police starts investigating. You bring Musibe to let a man. Katikoloza Musiba Variach. It's serious. But what I'm going to do, I'm number fetching one by one. Because when I get up on that, they are going to disturb me. They are disorganized. And no matter about it, I'm about one. Ha! My goodness. Because the statement, I want to go up to the road about this case. Now, today let me fix them one by one. Batawanya. So, police in the couple of 2 hours. It's what you have to do. Only one. And we are investigating Akebuzabuza. Constable. Where is her? Constable. Yes, I found it. It's like getting a magazine. What you I called you 3 times. Madam, who does it later? Zimanes Gazabra, Sive, Naziri Kuana. Baspetelwa. Ziyaza, Elabe, Mana Baswell, none a But sometimes they say about Mazinga, she's not so much of being stubborn. Why has she been fighting? Because get her up one of Simani watches Zirina Buzibu. Well, today? Yes. Together with Mazinga. Yes, sir. Fetch them one by one. They are just fooling us around. Tabaga made a police statement, they didn't come. And we using our fuel. Motoka na hapo. Omanyiti motoka hapo. Chitu. Ola wana itakula motoka ndio omanyiti motoka hapo. Kanakula. You know that car. Eko olanga ayagala umule. Nenda milimu ya bantu egwako. Kisajja ekitagenda kirabika kyasoma omulimu gwakyo bye ebibuuzo bekikubuuza nga kikubadde kikunywezeza kiti oba wabba kiba kyakuguddemu dda neraliikirira bano bagenda kumpoleza biki ebiriyo naye nina obanyonyola nabo bagende bakoleseza ebintu oba oliawo agasajja tunagawona abasajja no bafuusa ekizibu yatekana akakazi bannanga akakazi kakambuwalidde bwe katuuse nno kabadde kalekakoleko nga kuyinza okugamba nti kanesibe kano ate ko ne kaba kabi nnyo akyayagala okuzza emisango
nze bwe ndaba poliisi ne bwe ndabye ebibuuzo bye babuuza n'engeri gye banoonyerezaamu oluguddemu awulire bakyerumaaluma naye maama omumwa gwa maama ate wadde ne maama alina omumwa naye naawe olina omumwa mukazi natomera nno butomezi beerumaaluma tebamanyi nti negunnakomyewo dda nze ndi ninja kodi abeeno Mama tomanyi ndi wazaala nneku wazaala cowboy. Gwe tokimanyi ndi wazaala cowboy. Gwe wafumbirwa kibanda. Wafumbirwa kibanda mama wazaala cowboy. Tata ma cowboy. Wanji? Abasajja bawonye ntya? Mbawonye ntya? Oba bamponye batya? Ndese bafumbya miyaji. Batya. Kyemba koze? Oba kubye. Nze ntabuse. Kulwanira mu kutulwana. Mama mbadde kirisinza kyebeera. Mama wadde otera okungamba ndi byokulwana mbireke. Kiri mbadde sinza kyebeera. Olutalo. Naye ka. Kyo mama kibadde kisaana nawe n'okirabirako. Oli. We, sendole tereba wentebe. Kyemo munyate bumunyaze. Ate sega yabadde kwinisa na lero sega yagirese dda. Nebo yawo kati atule kutakanga gwe. Olise mukazi. Kyokali wa msana msana yake n'ekyokulya. Omanyi nti yasuze enjala. Ate yasibye enjala yonna tayi emugwereddeko. Olyawo